Eddwaliro litusiibudde bulungi nnyo. Omwana nakugambye amannya ge, nakugambye nti omuzadde w'omwana Nabakooza Nezia. Ndowooza olirabye bulungi. Oyo ye muzadde. Omwana azaaliddwa leero wuuno ye Ssegawa Kaasamitala Bisaso. Yazaaliddwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 7 omwaka 2011. Taata we mumulaba, maama we byonna nga bwe biri. Ekirala eno ye clearance gye bayita clearance nti tubasiibudde. Senga yazaalibwa Desemba omwaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwaka 1980. Emyaka egyo gibala okuva leero. Nze nazaalibwa 1978 mu mwezi gw'11 ng'ennaku z'omwezi 11 ngenda kulaga endagamuntu ya Ssenga. Bw'obanga kw'oyagala okujja obuzaale bwe kubanga nkiwulidde wali nga kinsiiyika tujja kukula oligino erinnya erya Nezia talyeyita mwaba muyita Kezia, erinnya lye Nezia lye lino. Njagala ogirabe bulungi nnyo gisikaninge nga bweri. Obwo bwe buzaale bwa Ssenga. Bw'oba oyagala nange nkugireyo eyange naye ogirabe obuzaale bwaffe, kubanga mu ddwaliro wano toyinza kuzaalirawo nga tolina ndagamuntu oligino, tosobola. Era ffenna gye ziri ku reception mbadde simanyi nti na wano weeri, mbadde ngenda gikulaga ka amannya ge ye Nabakooza Nezia, mwe mujja erinnya erya Kezia, erinnya lye ye Nezia. Kakati nanti lirino kweriri obuzaale bwe bwebwo yonna wuuyo w'ekigo gyagifunidde, kubanga yagenda okufuna endagamuntu eno yali tamanyi nti agenda kusisinkana. Era yekola mu banka, yekola ki. Kati abantu ebintu bingi tulina okubimanya, tuleke okwekweka bwe kibanga kyekyo ekibadde kiga ow'enkaaga kati giijo batandika ogikola ki. Si kyogedde Capital Music nze lujja embeera ya ddwaliro tuli mu kwongera kuyozayoza Ssenga Kulanama ne Jjajja Jumba okulaba nti ate bawelcominze omwana omulenzi. So yembeera ya ddwaliro nabaga nti n'ebisinga ku bye mwalabye tukyali in position okulanga tubatuusaako. So enteekateeka yonna eriwo. Baby boy waffe yamaze okubeera nga ate agibwa ejjo mu mbeera gye twamuleseemu yabaddeko oxygen Ssenga. Bamutaddeyo ku oxygen olw'okuba nti yazaaliddwa nga munene nnyo. Okussa omwana bwazaalibwa nga munene nnyo okussa kimulemerera, era kiva olaba bazaaliddwa mu malwaliro agatali malungi, yali ku mateeka, oluusi baluzinga obulamu. Kubanga olumuzaala ati olukaaba ng'amuteeka ku bbeere, oluusi olina amata mangi ekitakkirizibwa. Obanga omuwa bboto ng'anywa amata omuwerawo olw'okuba akaaba. Naye kati ffe lino eddwaliro omwana baali mutuggyeko olunaku lulamba, era n'ekiro ne batugamba temumuyonsa temumuwa ku mata. Omwana yasiibye okuva jjo twamuzadde ku makya n'ekiro kyonna nga talina ke yatadde mu kamwa, wabula nga bamuwa ku gulukosi yekka asobole okuluzingamu ne ku weiti, ate oba paka kati tannaba kutunula olw'obunene. Ne mwana nga munene. Kati ate kati amata batugambye tumuwa 5 milligrams. Bwe kati ke tumuwa kanywako asobole okwamala okubeera ng'aluzinga weiti, asobole okuba nga assa obulungi. Olya biki ng'oli lubuto omwana nga kiro bijanjaalo damu buto? Omwana kiro 4.5 abadde agenda mu kiro 5. Olya biki okuba nga omwana agejja wala? Olya greens n'onywa ku busera, n'olya kawunga, n'owuta kusipuwa ebijanjaalo ebyo nga tannaba kujja bulungi. Ebijanjaalo biba tebinnajja bulungi, biba birimu vitamini mungi, oba owutako omwana aba akula bulungi. So kati abali eyo nga balowooza nti oyo kati kyambe kye kyakozeewo, ansi eri ki? Kati gw'olaba nze omuntu abeera ku TV n'embeera ku Caviton n'embeera nga nnyonnyola abantu bannange muyiga okumenya, muyiga okutenga embuto,
muyiga okulayo muti abaana abawala abato mwewala ebiso ate nze mba ngenda ku kiso kiba kiswaza n'eggwanga. So omuntu asobola okuzaala obulungi omwana ne baba munene atya? Bulungi nnyo singa aba amenye, singa oba omenye bulungi amagumba ne gagonda, omwana osobola omuzaala obulungi ng'okozesezza eddagala nga ddungi. Kati nganze ndi siniya mu ddagala okuzaalira ku kiso wadde abantu bagamba nti ndi mukadde era kiba kiswaza bagamba senga atagabira abantu eddagala ate yazaalidde atya ku kiso. Kwegamba n'abalala oba bamazeemu amaanyi ekyo abantu bayinza okulowooza nti nkyogerako bwogezi nazaala jjo ku makya kati batusiibudde. Naye ow'ekisa amala ku kitanda ennaku meka? Ennaku 3. Naye kati batusiibudde tugenda waka n'omwana talina ttabbu. Kyova bamukuleetedde. Omwana yongera otegeeza Abannayuganda amannya ge mwamutumye. Omwana ye Bisaso, muto wejjukira yenna Bisaso, mukulu we yenna Bisaso. Ye Bisaso Kaasamitala Segawa. Mannya ga jjajjaawe. Jjajjaawe bayandi badde amuyitanga kitaawe, kati jjajja yazaala taata wa mwami wange ye yali Bisaso Kaasamitala Segawa. Kati ge mannya ge yamuwadde gonna. Kakati ekibuzo ekigenda okujja mu mitwe gyaffe Ssenga nti tubala ebbanga mwana yakaweza mwaka gumu oli gwe wakazaala na Bisaso. Ono ate yazza ati olubuto oluba lwajja lwa mwezi wiiki. Ekyo nange nasooka nenkyebuuza ku kyalo ewaffe wennyini Ekigo. Tulinako omukyala bayitayo twamusonderanga na busondezi mmere gyalya n'ebbaawe. Mwami Mubiru kati ndooza yawumula. Buli mwaka ng'azaala naye nga twebuuza omuntu azaala atya buli mwaka. Nze kantangaaze Bannayuganda. Kati nze nga we mundaba wano siyonsa. Ekyo amabeere ngalina era ndooza mugalabo. Beere lyayiriba teryenkana bwe riti. Kati amabeere mwegali. Naye nze nva mu ddwaliro nga bankubye akayiso akakaza amabeere. Kubanza omwana wange tava waka. Omwana wange alerebwa mukozi. Nze mbeera bize. Byebiseera nga COVID tannaba kujja nga mbeera ku nnyonyi. Kati omwana bw'oba omutaddeko ebbeere bino simanyi muyonsaako misana kiro ate emisana simanyi n'abeera ku mata omwana oyo akula ataatagana. Ndooza mulaba omwana wange Nabisaso nga bw'afaanana. Lwakubanga nze simumanyiiza kumuweerawo simuwaako ku bbeere. Muweerawo mata. Kubanga mmanyi emirimu gyange giba bize jjajja. Nze simumanyiiza kumuwa bbeere. Kati omukyala yenna bw'atayonsa emyezi 2 oba omwezi gumu ng'etteeka oba omaze okudda mu piriyodi zo. Bw'odda mu piriyodi zo kitegeeza nti ogenda kufunirawo olubuto. Ate eriyo omukyala ayonsa omwana paka lwajja omwana ku mabeere oba myaka 2 n'alyoka addamu okufuna piriyodi. Ate eriyo wadde ayonsa naye ate n'addamu n'afuna mangu ki piriyodi ze. Kati ate abantu beebuuza nti ozaala otya omwana nga ono yakaweza omwaka. Kati abantu beerabira nti olubuto luba lwa myezi 9. Ate omwana omwaka guweza ku myaka 10 n'emeka? Myezi 10 n'emeka? Kati emyezi 3 gino gitawaanya abantu. Omuntu mu myezi 3 afuniramu olubuto, ono mwana naaweza omwaka ng'ate naawe n'ozadde. Kuba Nabisaso namuzaala nga 6 ogw'omusanvu. Ono muzadde nga 27 ogw'omusanvu. Ekitegeeza enjawulo ya myezi emeka? 3 mwe nafunira olubuto olulala. Ebyo ebintu bayiga bibala ddala abakyala. Oyinza n'okulaba omukyala ate nga yataddeyo komenti. Ate nga yandibadde akisomesa ne banne. Ono omwana aba wa mwaka, olubuto luba lwa myezi 9. Nina mutabani wange ava kunnyumizaawo era nga bye bimu nga tumaze okulaba zi komenti. Mutabani wange nannyumiza. N'angamba ayina anti we yafiirwa omwana mu January. Obanga 7 obanga 17 yazaala omwana nga munene nnyo. Yamuzaala yakoowa n'afa.
kati bagenda okulaba mu bwangu bw'ekitalo ng'afuniddewo olubuto olulala ne batandika oddula kati baali bamubalira ajja kuzaala nga mu February oba January bagenda okulaba yazaala nga yazaala ate December nga 27 nga n'omwaka tegunnakolaki tegunnaggwako. Abantu bannayuganda bave mu kwesirwaza bayige buyizi kubala ebyo bye bitusembye emabega. Gw'ogamba otyo omwana wange yawezezza omwaka nti ate mba sinnatuuka kuzaala nze atayonsa. Kakati awembuliza lwaki ku mulundi guno olubuto alukwesa abantu ne babeera nga tebaategedde nti senga abadde nnyo olubuto nga luli we twakulaakulana Bisaso. Ate oba nawe wennyini nalukukweka luno nange salutegedde we twakola interview y'esembyeyo y'emukono naye nakulaba nga nkulaba entambula ya muntu ali lubuto. Caviton gwe wennyini gwe nasigaza comment oziraba bakubiranga ndulu ku simu ku gundiyo ku Caviton birthday balulaba bagambanga tululululu Jumba wuyo ne Kulanama bananga abamalwaliro mwenyweze banoonya mwana w'okubba bataddemu ebigoye ne pamba kati bagenda kubba mwana w'abantu. Kati naffe ne tugamba katukweka olubuto tulabe gye banaakubira endulu nti bagenda kubba mwana. Kale ku birthday baalulaba naye era nagezaako dduwewo. Kati abaalulaba ku birthday nga balusuubirira mu myezi 4 era waliwo yakyogerako awo munnamawulire nagalulabika luli myezi 4 oba 3 naye nga nsulirira kuzaala nga nsemberedde okuzaala. Kati kozadde wano emyaka gye ddiriŋŋanye abantu bagamba kati olwo osuubira zaala bameka okome. Ekyo nno kibuuzo kikalubu. Kwega tonnalabawo na omwana omulenzi aluma lujja n'omuwala yakuluma. Mwana omuwala taluma omwana omulenzi era abaana abalenzi bandyagadde nnyo bamaama baabo naye era kiri mu likodi omwana omulenzi yasinga okwagala nnyini. Omwana omulenzi aluma eyannumye nengamba siriddayo kuzaala naye ate olw'emimwa gy'abantu mbadde njagala nzaaliyo osanga naafuniraeyo abalongo. Abantu bagenda kukubuuza abalongo omanyi buli mulundi bakubuuza naye ate kyewuunyisa bannange mbagabira oluzaalo lw'abalongo nakati muyina omukyala eyo mu Madi yazadde abalongo 2 weeks nze namuwa abalongo. Naye kale weebalamu omuntu kirungi nnyo okwegula edinga kisooka ndi mukazi mumpi. Kale Katonda bw'aba akirese buleesi bazaale naye bw'oba banywedde omuntu omumpi okuza olubuto lw'abalongo si kyangu kyeva olaba babakwatira ku bitanda ng'olubuto lwa myezi 6 ne bakugaa teri kudda waka olina kubeera wa amagulu ne gazimba bwe gati. Seriyo omukyala omulala akola emirimu gye paka lwamaliriza olw'okubanga ekikula kye aba muwanvu ng'ate munene. Kati ne bakugaa nti gundi yazadde abalongo naye nga bamulabyeko n'akawungeezi. Kati ffe abampi mu butuufu abalongo batuyisa bubi era abakyala bannanga bali eyo ndowooza abaali bazadde ku balongo nga muli bampi munjulira nze ndi mukyala mumpi naye ng'ekyokuzaala abalongo sikiinaamu tabbu nsobola okubazaala n'eddagala erizaala ndirina abalongo naye ndi mumpi nnyo. tubakubanja kikyo kikome temuba manja naye Katonda bw'aliba abaleese tomanya kuba nkyazaala lujja va kubanga okukadde nze nkyazaala. Lwaki babuuza emyaka batanzaala? Kakati kyembuuza ekyo tekyetaagisa na kubuuza omukadde azaala. Wali olabyeyo omukadde agenda mu piriyodi n'afuna olubuto? Ekyo kyokka abantu lwaki beebuuza emyaka gy'abantu? Gwe gamba bugambi nti bulijjo senga Kulanama tumanyi nti mukazi mukadde bwe tumulengera ku mativi naye tuweewunjizza emyaka tegimufaanana olaba akyazaala eyo yeba ansi entuufu. Oba baagala kulaba kundaga muntu yange nja kugibaleetera njipalage ow'enkaaga asobola okuzaala. Gwe wali olabyeyo omukazi ow'enkaaga ng'azadde? Ekyo si kituufu kiba bunomo. Kale Katonda bw'aba akireese nga kyewuunyo era oyinza ozaalayo omu
ekyo kiba kyewuunyo noga nti Katonda yakoze ekyewuunyo mukazi ow'enkaga naye kati mukazi ndi ku baana 3 bamudiringanwa kati mwagala na kunfunyisa lulala mu myezi 2 ndowooza omanye ekintu ekikulu lujja oluusi emirimu gye tukuliramu kati nze natandika okuyitibwa ssenga nga ndi mwana muto ku kyalo kwe banzaalidde bakulu bange ng'ate bansinga n'emyaka mingi bwe baba batambula ku kyalo bababuuza bannange mukulu wammwe kulannamaali atya ku kyalo ewaffe ekigo kwe banzaalira bakulu bange bababuuza nti ate mukulu wammwe kulannamaali atya naye nga nze lastborn mu lujja omuwala ne wafundikirayo omulenzi omu ffe ba lastborn n'abo ku kyalo benyi bakulu bange babalabanga abato ate era nange ntunula ku bakulu bange ddala nembalabanga mbasinga obukulu gwe bakulu bange abamu tobamanyi bwe nyimirira nabo tola nti nze mukulu waabo obuvunaanyizibwa okukuluusana okukola ennyo bw'oba oyogera nnyo nga ffe ab'amativi baga nti oyo mukadde naye tekiba kituufu ate sente ziza buto buvunaanyizibwa eri abantu abalina ssente naye nga tebalina buvunaanyizibwa n'omusanga ng'abeewaabwe basula mu busiisira n'akugamba nti nze ndi mulungi ndi mugagga nga bba oba ng'omwana we ayita mmotoka ku paaka nze sikikiriza mu famire yange kati ekyo kye bayita obuvunaanyizibwa kati nga ye ssente agyeteekako ye ng'omuntu atya naye nze nina obuvunaanyizibwa bwa famire zange teri muntu wange ali bubi teri muntu wange ng'amanyi kuvuga mmotoka nga tagirina nga saagimugulira teri muntu wange asula bubi teri muntu wange alya bubi ensuku nzirina buli kimu nkirina abantu bange bali happy bwe buvunaanyizibwa obwo bwe butukadde birabo kibe tutunulirawo senga byogenda okwekwatawo otyo ow'omwana ate annumya ate muwe ebirabo yalina okumpa ebirabo ate nawe owulidde annumya ennyo annumya ennyo kitaawe yabaamuwa omuntu akulumya ennyo ate omuwa ebirabo lujja nawe leka kumbuzaabuza annumya ennyo yalina okukula nampa ekirabo sebo kale tuli ku Paragon Hospital yesenga kulannama essanyu mwe nga yemuliraba nga yakamala okutuweza denzi sawa wenyini tugenda kwa twegatta ku taata w'omwana jajja essanyu lyerere sanyu lyerere okuzaala omwana omulenzi kaasa mitala bisaso segawa okusinga ekitiibwa nkizza eri kyetonde Katonda wanga Namugereka n'okwebaza mukyala wange senga kulannama munange weebale okuzaala omwana si kyangu omwana ono amulumye ennyo naye munange nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala kubanga senga Misaki yatugamba nti mu ssanyu lyo mwenfunye ebirungi mu bulumi bwo nze mwenfunye ekitiibwa kuliko omwana okuzaala kufa nakulabye mu mbeera eyitawo naye mpozi nze era kyenyinza okwebaza nti ndowooza n'okubeerawo kwange naye senga ku mufuulo w'amaanyi mu kuzaala ekyo nakyo nkikubiriza eri abazadde abaana ab'obulenzi nti mukazi wo bw'aba ng'agenze mu ddwaliro kunywa ddagala myezi 9 gimuwe awo lujja wennyini awo jjajja abanga nkubye abanga agambye simwebaziza kumbeererawo nedda kituufu maama obadde mbulumi ate wano kaseera katono nnyo si kyembadde ntegeeza mbadde nkigamba abantu abali eyo ebbali bannaffe abatulaba nti mukyalawo omukyala yakola famire omukyala ye maama w'abaana mukyalawo mubeererewo mugende mwena mu ddwaliro akagoye kagule omwana musituleko akaseera ako akatono komala naye kamuwa amaanyi ne batamulongoosa oyinza okubeerayo ng'onoonya ssente n'osasula ssente nga nnyingi nnyo naye n'okubeerawo okwo kyetaagisa n'omwana ono akufiiringa n'awulira nti taata n'amanya nti taata yabeerawo era ekyo nkibakubiriza eyo gye muli kubanga abantu abakulembeze oba abantu abalina ku mannya oba abantu ab'ebitiibwa muyigiriza abantu
nti omuntu akola bwati ne bwati. Oyinza okuba nga tosobola bingi naye naawe akatono oba kagoyi oba kanako ku mukono oba buli obusitokisi bwayambala oba kakofiira n'okatwala mu ddwaliro gwe wennyini n'ogamba mukyalawo kuliko okuzaala kwegamba n'obeera naye ekiro ekyo si kibi kuba nze kyendaba badokita bawano nze tebangoba omwana nze namwejjiddeyo walabye olunaku lw'eggulu era nze nakoledde ka interview kwe wabadde oyagala gye yabadde kitegeeza nti omwana oyo nange nabaddeyo kitegeeza nti otuukawo wakola ki waali kale ekyo kyenkubiriza abantu mwena abatulaba bannayuganda naye lwaki buli mwana azaalibwa osigala oli musanyufu buli azaalibwa obanga atamufunanga nanti bajjajja baffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira era bagamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira omwana buli mwana ajja n'omukisa gwe kakati bw'oba wasanyukirako oli kitegeeza otandika okuboola mu baki mu baana nze lujja abaana bange bonna mbaagala era abaana bange bonna mbasanyukira olaba bebi bamuyita Pendo bwe mumuyita naye ye bebi Nabukeera aligaweesa Nabisasa okwadda gwobeere waffe kunze ne maama asinga kwagalaani ennaku zino tubadde mu biseera bya covid naye mbadde ku Galaxy Galaxy olimanyi international milioni 14 zaamaze okusasulwa Nabukeera atandika okusoma mwezi gw'omunaana naye genda olaba oba waliyo erinnya lya maama we tiririiyo taata kakati omwana tojja kwagalako omu era nakyo nkikubiriza abantu nti bw'osanga omukyala ng'alina omwana abeerawo mpaka lwaweza emyaka 18 mumulere bulungi mumukuume oba mukyala osanze ng'omwami alina abaana balabirire oba mwami osanze omukyala ng'alina abaana bakole ki balabirire kati olaba senga ayetaaga keya nti yalwawo okuzaala ng'omuntu kati ajja kutunuulira ng'alowooza nti abaana bakuzaalidde tobayinaamu buki tobayinaamu laavu olw'okuba oyina ku baana bweyeeweza omumba bw'osalawo n'owasa mukazi wo ng'omu bw'oti bw'omulina byonna by'omusanze nabyo oteekwa okumwagala gw'okimanyi bulungi nti ekyalemesa ssenga okuzaala oluusi n'embaami ababereberye keya nga teriiwo okimanyi nti laava eno ekkirizisa omukyalo okuzaala abaana bataalizadde nze nga nasookera kugwe nze nga nasookera kugwe okitegedde kyeva olaba ne Nabukeera era aliko eryajjumba nasookera kuwona nze first born ate nange nasookera kugwe bwekiri naye gwe okimanyi nti ono ye yaleeta eŋŋombe y'omubwati bamugambaga abakazi bangi nnyo nnyo bagamba alina kulanama nze lujja nina omukazi omubwati era maama w'abaana senga kulanama enja kwagala mpaka kufa kwaffe laavu yaffe teyinza kendeera kakadde nkalina weekali awo ate kolabye bwe mmaze okusasula obweddwaliro leeta guli omukono olabe gwe tolabe empeta ako ke kabonero akategeeza obuki akategeeza obufumbo kale nno basebo ne banyabo nze omukyalo wange mwagala teriyo nakubuuza ediffe banamba wano mu Uganda wano okwagalana kwaffe webale kuzaala zadde lino webale kumpa mwana mulenzi otabudde bulungi bawala 2 mulenzi bawala kati bonompa abalungu nkusuubiza nange ntekukolerera abaana bange naye weerabidde ndi omukazi wawasa mumpi abalongo bamukalumi tujja kubazaala tofaayo katutetenkanye nange ngenda byongeramu amaanyi tutetenkanye tulabe oba tunaabakola ki tunaabafuna Kaasa Mitala Bisaso Segawa ekirooto kyange kyakugulira mwana ono maka mu Amerika akule ng'ayinayo amaka mu Amerika ng'ayina n'obutuuze era ensonga zino ez'okumugulira amaka mu Amerika nabitandiseeko nabitandiseeko lujja abalenzi bonna mbaagala Bulaaya n'ali e China naye namugulira apartment gyali wuyo Sengakula Namakobuulire
twamugulira apartment e China ali e China ayinayo ennyumba eyiye kakati nono twagala afune ennyumba e Bulaaya n'abalala bonna balabireko njagala nkubuulire akalenzi kano gomanyi kye ngaagaliza ndowooza neegomba nnyo omusambi w'omupiira gwe bayita Ronaldo njagala ndabo bakanaasamba omupiira nange nali nsambasambamu lubaalo ono nankwata nannemesa omupiira oba kayinza okubeera akasambi akalungi nakyo nkirowooza nga lubaale tannamukwata ebyo lujjago obyogedde naye byonna ne jjajja bw'anaaba amukutte nga muweereza n'aweereza siwali mutawaana naye njagala akulenga mwana waabwe bunaanyizibwa awe bakadde be ekitiibwa ayagala ensi ye Buganda ayagala obwakabaka lujjo kimanyi bulungi nti mu kitundu eky'obwakabaka baffe Ssaabasajja Kabaka kyekifundikwa era neebaza okuzaala Kaasamitala Ssegawa ng'amatikkira g'Omutanda gabulako ennaku ntono nnyo okuba nga katuuka ekyo nkyebaza era nsabira ddala baffe Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda amuwa obulamu obulungi ayo awangaale ayongere okukuuma ensi nange kanneebazeeko ku taata wange azaala ab'ente President Museveni obubaka nange yabumpeereza obunjozaayo z'okuzaala anti awembadde endaga President Baasa yagituwadde bulungi nnyo President omulimu agukoze si biba birungi byakwogera naye President yasasudde Paragon ekyo kyekituufu yasasudde eddwaliro n'agamba nti muwala wange ow'ente ebali abantu bangi bali ebintu bya muzeeyi ne batamusiima naye ffe ne bamwefuulira ffe tetutoma omwana ono twamutegekera ekyalo amaka gali awo Ssekanyonyi ebusunju awo twagulawo yiika 5 ez'ekyalo kyaffe kakati ne tumuzimbirako akayumba era wetugenda okuziikibwawo era wetugenda n'okukolera baaside okumubatiza tugenda kukolera ku ttaka eryo awo wagenda okubeera ekijja kyaffe kana buli muwala kakati awo Ssekanyonyi awo mu Ssekanyonyi Town Council ekyalo bakiyita Kasirye awo omwana ono wetugenda okukolera emikolo gye egiddako era tusaba COVID akendeeremu eggwanga balisumulule tujja kuba twongera okubabuulira ebintu bingi ebikwatagana ku mwana aliwa ku mwana ono era tujja kuba tubabuulira ebintu bingi tugenda kutambuza tutya ensonga za baby boy ono si nsonga nyangu ekitundu kyayingiddemu kitundu kikulu nnyo tulina okuleka wamugulye nakifuma muko ekyapa nanti era ngenda kukimukwasa ku olwo nga balujja bale ngenda ko ekyapa ekyo ekyayiiko 8 ekyo kyo kikye nga ye naye wali ku kijja nkugambye bagenda otuziika awo tugenda okukolera ki omukolo ogwo kakati ekyapa kye nja kimukwasa ku olwo nkimanyi bulungi nti kijja kuba kimaze n'okukyuka okudda mu mannya ge ndi mugezaako okutetenkanya kibe nga kisobola okukyuka nga kidda mu mannya ge mangu omulenzi ono akule ng'akitegedde nti alina okukuuma banne kubanga ebintu bino bye beetegereza bino tubimugamba tannategeera naye bye beetegereza mbukulu n'amanya nti bakadde bange baalina kye bansuubiramu ng'agenda okulanga enviiri ng'agenda okunywa enjaga ng'agenda okunywa omwenge byatunulira naga nti bakadde bange baafa naye kino kye baali bansuubiramu kino kye sikoze kubanga Caviton Music tegenda kuvaawo amawulire gonna tegaligenda kuvaawo mu nsi baligamba nti genda otunuulira okuzaala kwo ne bakadde bo bwe beerekereza ne bambala obuzwina ne bakuwa kino na kino mwana gwe gw'ovuma ab'amawulire mwana gwe gw'ovuma abantu b'eggwanga ng'abantu baali bakusuubiramu ekirungi ono wa buwangwa na nnono ono omwana tasobola musikira obuwangwa n'ennono n'osikirwa omwana wo kati aba agenda kutandika okuyita kati omwana atandika okumpita nti mukyala kati omwana ono singa akuziri abaana abakula nga bampisa minga n'ennyina akyaliwo ng'akuga nti fuluma mu nnyumba yange ng'asuza ku kitanda ky'omukazi kw'obadde osula n'ennyina ono omwana bw'azaala omwana
ow'obulenzi yaba ayina okusikira jjajjaawe kubanga asigala mpita mukyala ne bweyebaka nange mu buliri ne bwasuzaamu omukyala tekizira wantu awo nno wakulu nnyo nawulira bagakula namazadde omusika ne bwe mba nkyali mulamu sobola mukkiriza kusikira taatawe aba agenda kumpita mukyala tikisoboka obuganda bwaggwaawo obuganda bwe bulina okusomesa ekintu ekyo lujja osikirwa muzzukulu kubanga akula ayita mukyalawo nti mukyalawo nti mukyala soko lindeko maama soko simbe wakati lujja olinayo jjajja omukyala akuyita atya okitegedde kakati ate bwogende wa jjajjaawo omwami omuyinayo akuyita atya muganda wange oba musajja munnange kakati gwe buli wosikiza omwana gwozaala n'akusikira kyovula nti abantu bonna basikidde bakadde baabwe genda obatunuulire batandikirawo okufuna ebizibu kubanga obuko bubatandikako era kyovula nga bagoba abantu mu nnyumba kati omuntu yenna okubeera obulungi asikirwa muzzukulu we kati kitegeeza nze lujja ndina okubeerawo babisaso bano bazaale abaana basobole okujjamu omusikana asikira jjajjaabwe era nze abaana bange bonna abalenzi mbagamba tikuliiko mwana yenna ayinza kunsikira so awo wennyini tetugenda kubanga tusukkako eno mbeera ebisingawo tugenda bakukwata mpolampola process by process tubeere nga tubawa buli kifaananyi kinaba kiri ku mutabani eyazaaliddwa ngera we twakola ku mulundi guli